Omusezi alidde munne nga mulamu. Bino birira akaayi kaliisizaawo. Okusinziira ku mawulire ne information efuniddwa, omusajja alidde musajja munne nga mulamu. Yamuteegera mu kkubo wakati kati awo ng'ava ku mukolo ng'adda waka. Amulesezza omwana we omulenzi. Naye bw'otunuulira sayizi y'omuntu alidde munne. Lengera. Oyo mulabye omuntu eyalidde munne aliko oluba. Kale kakati batutiisanga laakaayi, batutiisanga ekooki, batugambanga ebukunja, waliwo ebitundu bye batugambanga ne tukulanga tubitya. Nze nekyewuunyisa awo ekaliisizaawo wempita bwenti wempeta ate nenzire no Masaka district ewaffe then gye banzaala era gye mpita buli budde. Emunanga omusajja antiisizza kuba eri okuddamu okuyita amatejjukira ntambula kiro. Bangamba abasazi bazikiza amatala g'emmotoka. Ono talidde mufu yakoowa emirambo egiwunya. Ate n'ono yasoose mutema. Okuva ku Lwokutaano wiiki ewedde mpaka olwaleero bamukutte leero ono naye omulambo baagula bajuuzi. Kale video giweka like nkuwe information sofa nange gye nsobola okufuna. Bw'omala okusubscribinga kitegeezo ojja kutaninga on notification osobola okubanga amawulire ogafuna mbudde ogafuna mu kaseera kennyiniwe wegagenda maaso n'okubanga ga-uploadingibwa ku mukutu guno. Nze Vicky sooka mpeeko katambi ako tulabe embeera nga bwe yabadde ng'onaalya munne era nga bakamukwata bulungi. Labi mbanga olingala mustaff webake wansi abantu bakulyawo jangu eno yamukwekera luno omuntu we yamukwekasi ali mu katundubaali uno mu katundubaali uyo muntu so oleke nabuli yono omuntu uno muno ate obuuzaaliwa kati obago mavivi oba omutwe gwe guli wansi tetulina kyetumanyi. asalako mpola bwalya oba asalako bwalya asalako mpola bwalya katonda wange bikira mwalya nnyo asalako mpola bwalya ewuyo yamumenyamenya amagulu yenna kale mutadde yabula oba omutwe gwe yabula okuva ku Lwokutaano. Ndowooza muwulidde asalako obusazi mpola bwalya talya lumu. Kitegeeza omuntu gwe yasitula okutematema amufuula enva yali munene nga tasobola kuliika mu lunaku lumu. Naye kisinga okubeera ng'era kyennyamiza mu mboozi eno ekinnuma gwe baalidde emmande alesse abaana. In fact omu ku mwana gw'alesse avubuukiridde eyeetaaga ennyo keya ya taata ne guidance ya taata nga sinaba na kutuuka ku musezi ono. Kati waliwo abanyinyonnyodde era nga nawe bagenda kunnyonnyola embeera nga bwe yabadde then nze nsobola okwongerako ebyange. Nsaba bw'oba obirina bimpe tulabe embeera y'ono eyaleese okuba nga atuuka okuteekebwa mu ntamu. Abantu tebakyalya mirambo. Oyo nno yeemulekwa oyo yeemulekwa oyo bedde musajja yatemyeko omuntu omutwe musajja watwaka yatemyeko omuntu omutwe yoyo bali taata we era be yamulidde era story yonna ngenda gikuwa bulungi mpaka yonna gye bikomye bano babaze okulaba be bantu abaliko story yonna ngirina balidde omuntu bamutemyeko omutwe n'amulya abadde afumbako mpola mpola. Twongere story endala. Kasiki omuntu waffe yafiira kasiki kali walwebuga balaga bambi bamusanga mu kkubo omusajja waffe ng'atamidde bamanya ekisiraani ekyo ekyamuta kubanga n'omulambo mukwano gwaffe mande sekkomo mwali mu nju mu nnyumba
kudaki video esoose ekulaga tuli wano balidde omuntu bannaye balidde taata we omusajja yatemyeko omuntu omutwe omusajja watwakaaba yatemyeko omuntu omutwe yoyo balidde taata we genzi era yamulidde era sitole yonna ngenda gikuwa bulungi mpaka yonna gye bikomye bano beyamubaza okulaba be bantu abaliko sitole yonna ngirina balidde omuntu bamutemyeko omutwe n'amulya abadde afumbako mpolampola twongere story endala kali kasiki omuntu waffe yafiira kasiki kali walwebuga balaga bambi bamusanga mu kkubo omusajja waffe ng'atamidde bamanya ekisiraani ekyo ekyamuta kubanga n'omulambo mukwano gwaffe mande sekkomo mwali mu nju mu nnyumba ku ddakiika eno akyalimu enyingiddeyo oyingiddemu mu nju nayingiddeyo dda twamulabye dda ali bwati amabibi gali bwe gati tugenda kulaba ekituufu naye nga kyo kituufu mande waffe ekituufu mwali kitegeere akasefulya weekali n'enku yaleese n'ebikonge ndowooza abadde akalira n'okalirira sooka ogatuwaago ayinza okuba abadde ayinza okuba ng'akalirira wamma sooka ogatuwe bulungi kubanga omufu ali mu nsonda ettooke nalyo weebiri n'enku weeziri n'enku n'esefulya ekiraga abadde alyako mpola kyetwagala okumanya abadde alyako mpolampola alabika kubanga alabika akalira n'okalirira abadde alyako mpolampola kati ebimu ku bizibiti ebyasangiddwa mu kiyungu mwabaddemu enku mwabaddemu amatooke ne mubeeramu n'essefuliya ne mubeeramu n'ebiku ebiku twawule enku n'ebiku enku tezikalirira ebiku bye bikalirira mwe omusajja alidde musajja munne webale nnyo kali lugambo wa saidizi ze kalisizo Lakai njagadde nnyo engeri gy'oripotingamu era nsanyuse nti at least ne mu byalo waliyo abantu abasobola okwanalizinga story embeera ne bagiddaabiriza bulungi nnyo nebanga eggwayo bulungi nsaba ontereko akatambi ako olabo twetegereze bulungi omusajja eyalidde munne newankwadde tetusobodde kufuna kifaananyi kyoyo gwe balidde bali okusinziira ku mwana gwalese mulekwa tusobola okutegeera sayizi y'omusajja nti abadde musajja mukulukulu oyo gwe balidde ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku abantu abamu bitundu byeyo ndowooza kati olaba musajja mukulu kakwatiremu awo laba oyiseewo emabega badde njagala ndaba emba z'omusajja oyo ayina gwafaananamu wano awo ekifaananyi ekyo tokijjaawo kaakati musajja mukulu oyo gwolaba ku screen yabadde agufudde omugano ng'agenda mu maaso n'okuteega n'alya kitegeeza asooka kutta eryanya alirina era limuwala ekyo tusobola okukiraba kubanga omuvubuka sayizi eyo ali wakati wa myaka nga 3 ku 37 ne even kati ate alina mu kyalo oluusi eyinza n'okuba mbeera ya nkumbi n'ebirala ebiringa ebyo batugamba ngedda nti abantu abali abantu babeera banyirira simanya balina ssente families mwe bava n'ebirala ebifaanana ng'ebyo n'oyo tandabikira kuba nti ali mu ssente ndowooza mulaba emba zaagira amaaso gali eri munda I'm sorry sijajinga muntu but ngezaako okwogera amazima ndowooza naawe gwolaba kati omusajja oyo yalya mande omugenzi ye Mande Sembogo yali
ava kasiki ku Lwokutaano olwa wiiki ewedde. Zaali ennaku z'omwezi mmeka nazo nzikutegeeze bulungi. Kati ku Lwokutaano wiiki ewedde zaali ennaku z'omwezi 13. Mande Sembogo yali ava ku kasiki ka Lwebuga. Lwebuga yali ayina embaga nga ya Lwamukaaga. Naye kati nga bw'omanyi mu kyalo tubaayo n'akasiki kaffe ke twateekateeka ke tusooka okuyozaayoza n'okubugiriza okulaga nti enkya omukolo omunene gukola ki gye guli si kulwiseeyo. Kati Mande ng'anywamu, bw'anywamu olw'eggulo awo sawa z'okudda ewaka zituuka agamba lwaki siva kasiki kano ne ttamiro lyange nsobole okugenda butereevu kuki okugenda ewaka ne preparing enninda olw'enkya n'abalwisa. Kakati Mande mu kkubo wakati w'okudda okuva ku mukolo ku kasiki okudda ewakaawe ndowooza makatikati awo omusajja oyo ne bw'okatakati omusajja oyo we yagenda maaso n'okumukwatira bweppaba kati tetumanyi yamutemesa bijambiya yamutega mu lutuula nga muyizi bw'atega olutuula lwe olutuula ne lukwasa enva yakola atya? Kale era b'ekyalo beetaaga batunnyonnyole oba poliisi yeetaaga etunnyonnyole. Mande yali atamidde ekyo nkinnyonnyodde nti bwe yava ku kasiki ng'anyweddemu akengeke n'ayagala dde waka yeetegekera olw'enkya olw'embaga oba olw'omukolo gwennyini. Jjukira akasiki kaali olunaku Lwakutaano. Kati ku lunaku lw'omukaaga tetwagala kulaba mugole nga tumulabira mu ndali, tulina okumulaba nga tumulabira ddala tumutegeera. Kati bwe tuba twasuze tunywamu ku Lwokutaano tulina okumakinga sure by Saturday hangover aba yakoze eki yatwamuse kyekyaza Mande musajja watumbunga budde bukyali ewaka. Ekiyumba ekyo mwe bagenda maaso n'okuba nti basanga omulambo gwa Mande Sembogo. Mande obuzibu we bwasinga okuva babadde nga bamunoonyeza okuva ku Lwokutaano ne bamunoonya olw'omukaaga banoonyeza Mande wiiki namba Mande tubadde tugenda ndooza mu wiiki Mande nga talabika. Kati oluvannyuma lwa Mande okuba nti abadde abuze akabanga kano konna ne basalawo ne bagamba nti katukole ekikwekweto ennyumba ya gundi tulabika tugimanyi era abantu bano bakoze bukozi kikwekweto ne kibasuula ku nnyumba ya Ssemakoono. Omwami ono bagenza okujja mu nju tebamusanzeewo iwe balyoke bamukwate bamukutte luvannyuma basize mu nju ne basanga ekiyungu kye nga kiri full loaded ng'omulambo gwa Mande guli mu kasonda gwawa kwata otadde nnyo awo we bakubye ettooki awo we basikola saaki awo we waali omulambo gwa Mande mu kakutiyaako. Era olaba ku mulambo gwa Mande ojja kunyamba abali mu production mutereereze ddala akatambi ako ewali awo emabega era ddako emabega waliwo ekkutiya then ne wabaawo n'enkota y'ettooke enva n'emmere. Awo waliwo eryo lyolaba ttooke ekifaananyi kiyinza obutaba kirungi but waliwo ettooke eyo mmere at the same time waliwo n'enva kati ate waliwo ebisajja ebiri ennyama y'abantu nga byeyagala akamere kabaawo mu stock akava weekali n'ebifumba nga masavu. So ekikwekweto ekyokuba nti kinoonya Mande kyabadde kitambula kigenda maaso ndoza ne bagenda mu kiyungu ky'omukulu oyo ne basanga nga mulimu ekiwunya. I think abali b'abantu bano tebalina sense ezimu. Senses ku mibiri gyabwe ezimu tezikola. For example, sense ya smell tebawunyiriza. Bwe ndowooza bwe bava nga bawunyiriza simanyi ngeri gy'osobola kugumiikiriza kivundu
ekyo kiba kiva mu mufu olaba mufiirwa bufiirwa wammwe omulambo ne gulwa mu ddiiro ne gutandika okuba nga guunya mpaka nga bakubyewo ki mpaka nga bakubye omulambo ogwo eddagala erigulekezaawo oba ogustopinga smail eyo okuunya okwo ne kukola ki ne kugenda maaso n'okuba nti kustopinga era olaba ababadde bajja okulaba ekiri maaso oba ekigenda maaso mu kiyungu ab'emmeeme ennafu nga baddayo mangu ng'ekivundu kikoze eki kibasuseeko oyo mukuti oyo awo okyo kyolaba muntu mubiri gwa mmande naye okusinziira ku batunyonyola bagamba oba kuno kugulu wano wansi oba guno mukono ndowooza mulaba ettooke wansi dede enku masavu enva there gyetooke teyalibba yakalya bameka manange waliwo ebitundu ebimu nga temwetaaga bizanyirako ebitundu ebimu temwetaaga kubanga musaaga nabyo nga bwe bakugamba nti ekatabi toyitayo ku ssaawa 2 mwana wa maama kwemu we bukukwata byobadde okola bireke edduka genda kubanga weziweera 2 waliwo ekigenda okukulumba kyotagenda kola ki kujja kutunyonyola nga ate ffe bwe waliza okunyonyola ffe tugenda otwala obuvunaanyizibwa bw'okunoonya n'okuripootinga nti eyalemera ekatabi nga bamugambye tebavaayo ku ssaawa 2 tolina kusigalayo ye yalemerayo kati wuuno tumugjeyo nga kugulu kwe kusigadde kati n'okuziika tugenda kuziika mande mbitundutundu omulambo gwo gwaggiddwawo no kantereza olulimi ekitundu ky'omulambo kyaggiddwawo ne kitwalibwa ne poliisi ate kyatwaliddwa mu ggwanika ekaliisiza okwekebejjebwa bagenze kwekenneenya kati awo poliisi saategedde ekizibiti kyaffe and another thing omusibe bamukwata n'ebizibiti bye so poliisi mututte ono omusajja n'ekizibiti kye ku poliisi wa exhibit ebeerayo mu exhibit room luiho azin tutusuubire nti omulambo gw'ekitundu gwatwaliddwa mu exhibit room oba exhibit room ya poliisi etwalibwamu bintu birabwako akina waleti masimu nabiti so okusaaga naye omulambo gw'omugenzi bagututte abafamire ye balabika bagenda gurecevinga baziike kyannaku nti ono omusibe kati ate wane ekkomera we libeerera ezzibu ono omusajja bamututte ne bamuteeka mu kaduukulu naye bwe bamututte mu kaduukulu bamugasse n'omubbi w'akakoko bamugasse n'omutemu munne bamugasse n'owa trafiki gwe yakubye ekipapula n'ayagala okumutomera n'emisango emitonotono oba emisango egiri awo egityo bwe gityo kati bagenze babasuddemu omusajja ng'omulimu gw'omutongole era ogumuleesezza kulya balamu nabafu kati wati ekitambo kimukwatidde mu kaduukulu ekiro ng'abalimu mwenna mwebase jjukira mu kaduukulu mwebakakabiriizibwe muti naddala nga akaduukulu mulimu bangi mwebaka bwe muti buli omu yeebaka ku muno manyize bansibako nagendako mukomera mmanyi embeera yaayo naye bansibira mugana agekumpi kiseeri mu prison kati mubeera mu kaduukulu nga mulimu abantu 2 mu abo naye nga akaduukulu kalimenti kubeeramu abantu ng'abo kati imagine namba y'abantu bano 16 yeeragawa erina kwebaka kati ekigere kyo oluusi bano abeebaka obubi akiteeka mu mannyo g'oyo eyeebaka ng'aloota just imagine okuba akafaananyi singa obeera musibe kubanga mubeera mu kaduukulu mukomera abamu mwebaka emitwe giri eri okay kati kambanguyize bwe mubeera mu kaduukulu abatasibwangako kibeera bwe kiti ekintu kino tubeera ne sections 2 bwe tutuuka okwebaka eno ye flow kati eno bweba ye flow abamu mwebakanga emitwe gitunudde eno gano magulu kati ate abalala emitwe ne gibeera eno wansi gano nga magulu oba munfuna kati okugulu kwabeebaka obubi kuyinza okugenda ne kugwa mu kamwa kaaliwa k'omuli kati ate nga n'omuli
asudde amagulu go mugwe gwagenda okukola ki okulya kati awo simanyi oba abali b'abantu ekitambo bwe kibatikka balya nnyama nfumbe tebalya nnyama nfumbe banange abalya ku bantu mu comment section mutubuuli the story is not fun at all but mulimu ebyewuunyisa by'okuba mutoki nga bisesa mulimu byogamba nti byo togenda kwewala bino okusesa ebirala okkirize nti binakuwaza then bwetudda ku another side of the story nga nzize ku nsonga eziri serious twakula batugamba mulimu ebitundu bye batatambaala nga batugamba ebukunja mu kyaggwe ebukunja tebakunja miti ekyo mwakula mukiwulira nakati abavaayo bakugamba ize ndiwe ebukunja sikunja miti abo bayina ekyabwe ne tubeerayo ne Rakai nga bw'owulira Masaka Rakai era ng'otya n'okweyanjula mu Kampala nti nva Rakai nga CV y'ab'e Rakai eri egi in fact ziri CV bbiri kulya na kusera omanyi obusezi bangamba bwa biti bimeka bibiri bisatu bangamba waliwo abasera nga baziikula mulimu abasera nga bafitina bauli najja nasera simanyi enjuyo negaana okuggwa omulala simanya nasera ebirime ebyo embune ebigwe ne obanga tobaza kati obusezi nabo buli awo bana abasera mbwe nakuyitako mumpe weshu kati mande kyatamanya nti ennyumba kwagenda okuyita oba ekkubo lyagenda okuyitamu liriko ateeze kati kyesimanyi storyteller kyatatugambye noono omuli ku kasiki yaliyo kwaffe yewaffe kambanyumize waliyo omusajja gwe batugamba nti musezi mbu naye asobola n'okuva ku lumbe oba ku mbaga asaawa ezo 9 mmeka empewo mwekuntire ennyo mbu nadduka n'agenda n'asera kati mmwe muba muva ku mukolo gye mwabadde naye nga muyisiŋŋanya ate naye nga yava kusera Masaka ewaffe byaliyo batunyumiza saabirabako ate ffe twabeeranga n'obuti kyemanyi naawe eyo gye wakulira nga bakugamba waliwo omusezi toyitawo ekiro 6 nga nemba temwasenye mazzi mutya okugenda kukirira 6 wansi okusena amazzi naye ffe tetwakulira mu kibuga nti amazzi gaali ga tap tugakima wano gabanga gakuluzi ku nsulo kati nga waliwo obutiititi obuyembe we mulina okuyita naye nga babagamba wabeerawo omusezi mu ttumbi kati nga bw'oba tewasenye mazzi oba ogenda bbireka kati ate nga abazadde bamanyi obbawo ekibonerezo ne bagamba mukkirireeyo mugakime n'owulira ng'ofa ng'olabira ddala omusezi akutwala era n'awamu twatuukanga ne tujjamu engatto zaffe n'ozikwata mu ngalo ng'onaatera otuuka kayembe ke bagamba nti ke kabeeramu omusezi n'osooka owulira bw'oti oba zinywedde n'okuteeka akapaleko waggulu n'olyoka oyita mu muyembe ti 10 n'olwokuba wayitangamu ne fiyeyo kati ogenda otuuka eri ngugamba enviiri zinvudde ku mutwe maama naye nga kwabadde kutya oluusi so ebitundu ebimu biina CV zaabyo nga tezinyeenyezebwa era nga twakkiriza nti bw'ogenda ekooki eyo bajja kugamba basobola okukoleza ku bummonde batugambanga edda nti ekooki bakoleza ku bummonde era nti bw'owasa omukazi w'ekooki honeymoon teweebaka obeera ku bwerinde omala kuwangaala na mukazi myezi ng'egi n'olyoka okakasa nti famire mwenna mujja terya era kambanyumiza ekibozi ky'ekisiru twaliko ku mukolo ogumu eyo nga tunaatera okuva mu kyalo nzije mu kibuga manyi ffe ekibuga tukizzeemu bukulu kyova tukola amalo ku bintu bingi kati batugamba twali ku mukolo gumu ne batugamba omugole kuba twava ku mukolo tewaayitawo bbanga ddene ye sikyajjukira bulungi kawasa n'atikka omugole n'amuzzaayo ojja kuzzaako kamerayo kati kawasa bwe yagenda maaso n'okuba nti azizzaayo omugole gye yamujja mumanyi ekyaddirira omugole omusajja
yagamba nti omugole omukazi gye yamujja teyasooka kwetegereza ewaabwe baseze omukazi mbu baali basiba ekitambo mu ntandikwa mbu naye omukazi abadde amuyigiriza kusera n'agamba lekooti kikazi kirabika kyali kyamabi naze sikyajjukira nenzijjukira twali bato twagenda ku mukolo era omusajja gyali ewaffe bamuyita seeru mpaka nakati teyaddamu kuwasa era nakati seeru bwe ngenda ewaffe gyali neetawasanga naye ku mbaga ye yasooka naliwo seeru omugole yamuzaayo oba omugole yamukolimira oba yamuloga oba yamukuba kisiraani oba seeru yatya n'agamba nti taliddamu kukuleeta bibamba mu maka ge I don't know. So abalira abantu gye bali ono bamukutte ne bamutwala buterevu ku poliisi ye Kaliisizo agende maaso n'okuba nti awere nemba egimu ku misango gyasemberedde okuba nti avunaanibwa kwe kuli omusango gwa murder. I think see just pretending as in you pretend to no in a direct murder direct murder era kuba munonye kwabaddeko n'abasajja ba UPDF bamutwalidde mu lyanyi ndozi omulaba bondi n'afaana Mustafa simanyi oba kanamtuukako naye amufaananamu waita video sajja tomunvumya amba asobola ovuma omuntu wiiki namba jasi alina bafaanana naye era kalabikirawo emba nti kalya ngamba kano sikenfaananyiriza ndowooza okalaba kasajja kali awo otulevu era sigendanga mu saaluuni nendekako otulevu otu mpala n'otulevu otu obusajja obu kalengere ntandise okunyiiga bwenna nagira nyiiga olwo kalengere empale kale imagine n'empale kagisibisa nkoba naye kali abantu walisanga nga tekayinaayo na mwana kyokka kale nzirizaako mulekwa abantu balengere mulekwa gwe bamulesezza bambi musajja wattu ekyana kiri awo ndowooza okiraba kibebi amaziga gakiiseemu ebintu byakisobedde kisebo baabi eno human eater yennyini kirabe kiyitaata kizuumingemu nkireke bambi taata kigenda kukula nga kirina obusungu ku basezi nga kisobola n'okoonakoona ennyumba bambi kisebo nzirizaako oli atunnyonnyole tulabe naye engeri gyabadde atunulamu nga nnyonnyola naye ekyalo kiriko abasajja batunula simayiro za njawulo omwo temwabaddemu abagamba munnaffe ate obusezi bubeera nkatirengera akayumba mwali kayumba nakattaka kirimbula abantu abalya abantu tebageze nyama y'abantu tegeza kuba kali gwe kale okalabya akasajja katono bwe kati mpoyo atunnyonnyole munnamanyuzi waffe nafunye oyo namaze sample the tune Twongere story ndala. Kasiki. Omuntu waffe yafiira. Kasiki kali walwebuga. Bala gabambi bamusanga mukuba omusajja waffe. Ng'atamidde. Bamanya. Sirani ekyo. Ekyamuta kubanga n'omulambo. Mukwano gwaffe Mande. Sokomo mwali. Munju. Mu nnyumba. Ku ddakiika eno akyali. Oyingidde mu munju.
nayingiddeyo dda twamulabye dda ali bwati amavivi gali bwe gati tugenda kulaba ekituufu naye nga kyo kituufu mande waffe ekituufu mwali kitegeere akasefulya weekali n'enku yaleese n'ebikonge ndowooza badde akalira n'okalirira sooka ogatuwaago ayinza okuba abadde ayinza okuba ng'akalirira wamma sooka ogatuwe bulungi kubanga omufu ali mu nsonda ettooke nayo weeri n'enku weeziri n'enku nesefulya ekiraga abadde alyako mpola kyetwagala okumanya abadde alyako mpolampola alabika kubanga alabika akalira n'okalirira kulya weekali n'enku yaleese n'ebikonge ndowooza abadde akalira n'okalirira sooka ogatuwaago ayinza okuba abadde ayinza okuba ng'akalirira kati oba oli owakasimu k'amapensa yali akola ki yali asikayo atunyonnyola atulemesa olugambo alowooza tuwadde tugenda kukola ki panna kirabika akolagana n'omusezi but all in all always be careful. Nze ndi omu ku bantu abatambula ekiro naye emmoroka yange tebulamu muggo ng'ekyokulwanyisa era ndi omu ku bantu abagamba nti singa emmundu mu Uganda mweziri nga waliwo edduuka tusobola okugenda ne tuzigula nze engeri gye ntambulanga ekiro naaliguza emmundu ne bagifunira license just for security reasons. Otambula ekiro n'olaba ebintu ku kkubo n'ogamba nti mukama w'amaanyi nze ankuumye ku kkubo nga nkyali mulamu. Kati imagine abo abatambula obulamu bwabwe ne bukomekerera nga tebatuuse mu bifo gye babadde balaga. Musajja wattu yali ava kasiki kuolo yalya yakyakala yagunywa nga tamanyi nti obulamu bugenda kukomekerera mu ntamu. Omanyi omulambo ogutasoose kwerwanako omusajja alinza okuba yali anywedde nnyo kati nga kyawa chance kana akasajja akaliike k'abantu okumutema era kyenkyayagala okumanya poliisi ekola investigations etubuulire kaamutema katya kaamutema kaamufumita fumu nga njobe kamukola katya police please mutuwe report mutuwe assassination yeno yagende etya maaso because mpuliranga nandyagadde okuinterrogating omusajja oyo nga nze ndi muluumu awo naye bamala musiba bwe mba naye muluumu nga nze mu interrogatinga sawa yonna ekitambo kimukwata bangamba mbu ekitambo kasita kimukwata abana amaanyi bw'asobola n'ositula okizimbe tebakipika omusajja okusitula ekizimbe olw'okuba ekitambo kimukutte sya mu komenti awo mpa experience yo ku mboozi z'abasezi n'ekituufu ky'omanyi ku basezi gye bali tebaliiyo oyo omulabyeko era Masaka eyo omwaka oguwedde twakola akatambi nga waliwo Mpigi si Masaka nga waliwo akayanira omulambo ku kabangali ya poliisi eyali agusooberera sitole eyo twagikola yali alwanira mulambo ne bakuba omusajja kiboko kabangali misana tuko ekitambo kyamukwata misana nange nze nabagamba ngenda kufiira mawulire nga noonya sitole z'abasezi ngenda gendera akaayi nali nabivaako ngwe kava ku lunaku lwe baliziikayo wange gwe mmanyi omuntu yenna ng'oli mbitundu by'erakaayi bw'ofiirwa nkubira nze njagala kukwata musezi ku kamera akola atya emirimu gy'okuziikula omufu bangamba balina amaanyi nti ne bw'obeera na drone bagikuba ekigo olaba bazikiza mataala ga mmotoka n'ebyo si biboozi lwakuba siwakana nina omwana yali atambula ne David Lutalo
Embozi kanjireke. Kanjireke. Ne ebintu biri makuba ekiro. Kale. Mpambo experience y'embozi zo ineza abasezi mu comment section. Sikenda kusukako wano okuleko kujjukiza Haji Abbas musomi wa dua asangibwa mukono osobola ogenda nakusomera dua bobo ine bitambo bwebiti ne bikwamuka nonya akalango ka Haji Abbas abantu bayina ebizibu bingi byanjawulo kati ono omusajja singa ina yezula nti ayina ekitambo naddukire wa Haji Abbas yali musomedde dua bino teyali bisinkanye kati gwa ina ebizibu ebyenjawulo oli bweru wa ggwanga oli luddawa oli wano Haji Abbas asangibwa mukono ajja kulombera dua agazibu gafuuke rufumo ne bobera toliwo wano oli bweru wa ggwanga osobola oku reaching out gyali ku WhatsApp number ekweryawe number in fact ziri bbiri zonna ku WhatsApp kweziri gwe munyonyola ebizibu byo ensonga ajja kuba zikolerako ne boba toli wano kuba yetakozesa dogo akozesa dua kati bwakusindikira dua bwati kitambo nga kyamuka kati olaba mwabatalina akodwa kivanze mfune dua mba haji atineba haji ze viki nakiriza nti waliwo katonda nga abantu abamu yabateekawo kuyisizaamu maanyi ge na buyinza bwe ng'asobola okulaga embeera embi gy'olimu asobola n'okulaga engeri y'okuva mu mbeera nze ndi muntu akkiriza buli muntu naawe ali oba osobola okunsomera eddua please obadde otya tuwe sawundi ojjeko logo tusinze mbasiibudde mweraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gwatawanyizibwa ebizibu by'enjawulo. Haji Abbas muwanira omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa. Emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku pasipoti ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 47 oba +256 742 96 93 33 byobala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.